Vika exclusive buterevu olunaku lwalero nabagambye tugenda kubanga tukitta nga bwe nabasuubiza nti stage eri ajova okulaba Flona bangambye nti ye first time yo performing. It's my first live concert. Kibadde kitya? I was prepared. Maanyi. Munango lawe ekintu baba okyagala osaamu okwagala. Nja kusaba n'eddoboozi tulyongereko kuba vibes wali mpulira zibadde high. Bannange bw'obanga ekintu okyagala okikozesa okwagala bandi because my management eteekamu amaanyi. That's why nange nwana okulaba nti nkola n'amaanyi obutaba disappointing. Yes. Last time bwe nali ku birthday ne bakutonera ekirabo kya kapyata w'emmoroka abaana bambuuza ddala Flona yaani ne mbagamba nze sirina answer yakibuuzo ekyo okuggyako oluyimba lw'osembyeyo Flona abaana sooka obawulire who are you really? Bannange nze Flona ndi mukyala muntu w'abantu Flona muyimbi omuyimbi ali versatile naye si buli kimu but sobola oyimba wano ne wali. Flona is open to experience nti Flona can easily associate with people. Sometimes I'm laid back to people that I don't know, but when I get a chance of working with them, n'okubeera nga mbategeera tusobola ogenda maaso nga tukola ffenna. So that's the little I can talk about Flona. Yes. Mukyala muna Uganda. Engeri gyo performinzeemu akindaze nti bw'obanga ye first time yo rehearsals babadde bazikussa. Munnange si bwe kiri. I was told in a week that the rehearsals nzikozeemu emirundi ng'esatu. But when you have passion for something okola n'amaanyi go nze mukirabye bulukuti kyakabi. Naye ndaba nga nnina okukola ennyo. Mpulira is not yet kyenina okuba nga mpawa abagizi bange. Yeah, this is a performance that everyone has to tell nti wano terezaamu because it's the first. So obusobi bwe bubaamu montereze temuvuma. Engeri ekiri nti wajja during this period of COVID-19. Yes. Bwebanga first time yo performing engeri gy'okikubyemu katusuubire nti kimaze okulaba bekikwatako nti endongo. No, I just thank God. Mu bulamu bwange neetoowaza okusinga okwegulumiza segulumiza lwa birungi ebyo nentunuulira nnyo obunafu bwange ebiseera ebisinga nekinyamba okugenda mu maaso. So sijja kwegulumiza, still I have a lot to do. I have a lot to do. That's what I can say. Project eriko essaawa zino etambula. Akayimba akasembyeyo we wano kawandikibwa Omwami Henry nekaproducingibwa Clinics on the Beat, producer waffe ku Sierra the Planet mu Air Records. So ke kayimba akatambula bane nsaba mukaagale mukanirize n'emikolo tubafulumye omwana omugambe nti weewano bulijjo we bakugamba teyimire enjuyo. Eddoboozi terimenyekanamu akava ku stage naye olinga ng'asaba stage endala. Flona, message gy'owa abo abakutegedde Rafre kati bulijjo tebakutegeera nnyo naye kati bakutegeeredde ddala. Message gye nnyinza okugamba abantu nti mu bulamu ababeera Flona mu bulamu kwe kwekkiririzaamu n'okukkiriza ekyo ky'oli. Flona may not be the best. Ne Flona akkiriza nti ekyo kyawa abantu kyekyo kyali era bwe busobozi bwe. It doesn't matter omuntu ayogedde ki. Gwe kasita oba ng'omanyi nti ekyo kyoli wekkiririzeemu genda mu maaso. Kyanjawulo ki ekiri ku management eno gy'olimu? Kozi tulabye akaseera akatini k'ojjiddemu ndabye abantu bangi abakola challenges z'ennyimba zo be nali ndowoozezaako nti basobola otula mu challenges zo ne be sirowoozangako. Management ekwandolinze etya? Management eno yali prepared for the business. Kyenyinza okugamba nti ebintu byonna bye mulaba I think for record labels yo yajjanga those are the plans. Nze saagala kwewaana but I would just say I'm humbled nti nali lucky nenfuna management eyeteeseteese maybe nemba n'omukisa nti they are ready to do whatever they are doing. Gyendi ne banteekamu obwesigwa
just ekitiibwa kiddiza Katonda singa nnyo nabye nnyinza kyogerako kuba ebintu bya Mukama byo bibuzaabuza bano. Tulabye ennyambala ku stage wajjidde mu style ndala okigalidde mu style ndala. My camera person Pade nja kusaba ontambulizeko kamera mpola mpola wansi yadde nze nyambadde kakaaga kandako obukadde bwa ssente. Ennyambala ani yagikozeko kamera mpaso nja kusaba osembere omuntu alire slowly by slowly nga ye bwanyumiza ani yakoze ku bya fashion. Ennyambala yange Kirira wansi kamera person nayambaziddwa omukyala gwe bayita Grace wa CNG n'omwami Simon Arts oyo yakikolera ku Sierra Planet. Simon ya designinze ekintu kiri kyenzigiddemu okusooka omukyala Grace nanyambaza bw'ati. So abantu ba mirundi ebiri bagasa amagezi ne bambaza Flona si magezi gange. Tubadde ng'abaze ku video shoot. Like kiki ky'ofiirinze mbwe banga it's your first time of performing ku stage. Ofiirinze otyo okulaba abantu abo nga buli omu akuba nduulu. Naddala ng'otuuse kuweewa. Seegulumiza wabula ngulumiza Katonda. Era nkyamusaba ebinene ebisinga ebyo. Abanjagadde neeyansa nnyo, abaaniriza Flona neeyansa nnyo. Mbasaba don't give up on Flona. Mwe mukoze Flona era mwe mulina omubeererawo. Alright, before nga sinaba kumusigninga out, omanya bamanyi nnyo abayimbi be Uganda wano bafaanizi bamwe nti mukola stunts. Olunaku lwe bakuwa emmoroka eyo akuwenga ekirabo kyo ekyamazaalibwa nagamba abantu it's not a stunt. Abamu ne mu comment ne bakkiriza ne bagaana. But this time around njagala kuprovinga gwe Queen King ya subscribing ku Viki Exclusive Hotel. Emmotoka asikirizibwa gikulagako naye yali kanamba ndoza mukyakajjukira UBK. Ndoza mulaba nti agisomye atunudde wali. So Viki Exclusive alright bulijjo tukugamba nti kyetukuleetera mu ddiiro akyanirize. Please support talents ddala nga zino ezikola ennyo. Kubanga mu COVID okoze music omulungi ate n'ogezaako okumutuusa eri management. Agwe ne management yo nja kubeebaza nnyo ane nga obulina akatale keka njagala obakube bukubi voko saagala obagambe akatale keka kanjogereyo wali abalabi Flona olwaleero waliwo bensangako ne bagamba weshi Flona ali ku Facebook nga Flona ku Instagram nga Flona Official Uganda then ku YouTube Flona Official ne TikTok Flona/Sierra K. Banange neyanza obuwagizi bwammwe n'okwagala Flona. Bambi don't give up on me. I promise not to disappoint. Bankubire voko eryakayimba akasinza okubeera nga kasaanula abawagizi boneka balekanga nakati bakyazina yadde bw'ovuddeyo. Mwana gwa Kingambe ekyalema abali okumpa Kingambe. Mwana gwa Kingambe ekyalema abali okumpa Kingambe. Alright. Mwana gwa Kingambe ekyalema abali okumpa Kingambe. Mwana gwa Kingambe. Jati bagamba bakufollowing subscribing and Viki Exclusive. Virginia, the songwriter out at Genius Productions. So don't forget to hit the subscribe button, to like, to share, and also comment. Share with a friend. Rana yo mugamba sharing it back up. Bakangaba mwachikola kulule. I say na utu.